nze Lukwago swali bannange ekigende Mercy Kawempe abo abaana be mulaba beekapatise ebintu mu maaso si bannayuganda. Waliwo ka vidiyo kendabye bwe babadde balumba abaana nga babakuba, abaana ne bagezaako okuba akakasajja akabadde keepakisa ebyambalo asimanya abo abajja ati abo ba M23 obwo buyiringu bwe bajja e Congo bwe nabagambako. Nze ekisinza okunsesa oba ekisinza okumpa essuubi ate omujaasi abadde ayambadde ebibombolo ebya green omukyalo oyo omunene ate yazze n'asikayo buno obuyiringu bwa jati kuba abaana babulaze nti bali determined okuwenganga. Waliwo ka vidiyo akatambula manyi neno TikTok nayo tetegeerekeka nandibadde nkasheyalinga naye wokasheyalinga nga bakubaninga. Okay, Kawempe kyabadde Kawempe ababadde kulaale mwalabye obwa jati nga bukuba omwana yabadde ayambadde t-shirt ya white wa Nuupu n'agwa wansi ne bumukuba kati ne wabaawo akasala kagenda nga kabakuba abaana ne bakwata omuggo kakutte omuggo kakutte n'emmundu akagga aka pipe nga kakuba abantu ate omujaasi omukyalo omunene ye yazze n'abusikayo ng'ate yakuba abajja ati gitulaga eyo olunaku lugenda tuuka UPDF beekube n'obuyiringu awo wetulaga kati Kawempe by election baakibalaze akatambi ako katambula ngenda kashe yali nga mugenda kalaba kali ku peji ya Lumbuye kwenvu kalaba ekyo kye twabagamba era kye kyali ne Sudani amajega nisi agali gakuuma Bashiri we gatandika okuba mbeekalakaasa amasasi America ya infiltratinga kine ekibinja kimerisha kimerisha ky'abajanja weed kye bayita RSF ne kijja ne kyekuba n'amajega nisi RSF nekwata Bashiri ne bamutwala ne bamuwa amajega Sudani agasafu. Kawempe ekintu ekyo mwokirabye kyabaddewo obuyiringu bwennyini obuyiringu bwe butandise okuba abantu abawagizi ba Nuupu ate ono omwana eyabadde mu kyambalo ky'amagye ekya bulijjo ye yazze n'abukuba n'abusika nayo bubiri mukazi munene n'abusikayo n'abukuba n'obukuba awo wetulaga nomo UPDF kyemuva mulaba akayiringu ka Museveni kalwana kalabe mbu kaligitimizinga aka ekibinja ekyo that militia code SFC. It is an illegitimate force within Uganda tekkirizibwangako constitutionally tekikkirizibwa. He's doing his best to legitimize it within the parliament of Uganda, but we are not going to succumb to that. Ekyabadde Kawempe mwakirabye muganda waffe Tawa osobole okulikavalinga mangu. Mwana gutu, you were challenge to many of us. Amidst the pain you were in, you came up with such a strong message, giving us hope and instilling confidence into us. Thank you. But the good news is, abo abantu abakutte mundu bo bennyini be bagenda okwekuba beekubye Kawempe. Beekubye Kawempe, beekubye Kawempe, beekubye bo bennyini. Ababaddeyo munanjulira naye temuddamu kutya. We babasalako musigale in one position. Bujje bubagumbagaze mubukoleko. Nga omwana oyo yalaze obuvu mu vidiyo eyo muba mugiraba. Ne akayagala akajjeko omuggo. Aba abaana bato tebabatiisatiisa n'obumundu bwe bakutte. Okay? Ate si bannayuganda. That one you must consider. They are not Ugandan. Those are the buyiringu flow, the buyiringus of M23. The buyiringus of M23 are the one unleashing terror in the Kawempe by election. Door to door campaign. Temutya ekiseera kigenda tuuka nomo UPDF egenda kwekuba n'obuyiringu. Wow! Beekubye Kawempe, Kawempe beekubye. Nansonyiwa eddoboozi lyafudde omanye ennaku zino tutukomoka nnyo omugambo kuva maca paka kiro. Nenjagadde mbawe essuubi nti anytime from now nga bwe mwakirabye Kawempe ng'ate amagye gakuba buno obwa M23 nga gabukuba kyekigenda obbaawo anytime from now.
That Kairingu is gonna be no more. Stay solid. Stay solid. Be bold. Be determined. Be courageous. At the end of the day, we are going to overcome this Wiringu. Of M23, holding guns made from United States of America. America reign over these occupying settlers, the Kairingu of Uganda and that Kawano of Rwanda. Their days are numbered. Their days are numbered by the mere fact that the forces they have been using to unleash terror to Ugandans are now turning against one another. I've witnessed that in Kawempe by-election. Salute President His Excellency Bobi Wine.